sawo bubiri tugenda kutandikira kubanga ye yembera gye batugamba gye mulimu tulimu kati eyo tuvuga boda boda kutwale ya satudde abalabi baffe abaso TV tukyali butereevu wano we tuli ate tugudde ku Haruna Mubiru kati ali mukudi aze n'obusawo bw'obuwunga bubiri ku boda simanyi babuleetedde ebyajja kubanga abitunyonyola bakisiibo aze kugaba naye nga bye tuliko akawunga kakano agita tagiwoomya katukabalage azaavuga embeera yakyuka Haruna wayiga ne boda boda nembere kuyigiriza buli kimu era nze nsekere atamanyi wadda kivuga kidduka na kimu eyo donation ekyo ki kano abasiraamu balina okusiiba muganda wange balina okusibuluka kati oba okyasobola okukwatayo kilo 3 noziwa muganda si kuwagabira buli muntu kubanga baagaana okukola ki baagaana naye kati wano nze mpaba neetoolodde nti maama muganda wange kati oyo muganda wange ne famire ye basiibulukuke sikakasoba omanyi boda wadde otuuse wano ate njirese njisimbule busimbuzi embeera yakyuse kakati abantu bembadde mumanyi nga bavuga motoka eza esi na biki kati yeyo embeera mwe batambulira mwewonyeza nnyo okumulaba nga atuuse wano Haruna ebbanga lyempagiridde ekyande mu hoteri yo olaba ne mu mbeera eno enzija nendi emmere nempayo tonsaasirako nti abayimbi tetulina ssente bampeeyo looni y'omwezi ey'emmere nga ndye mwezi yesaba nange nakayize zino zidda mu maaso wakayiza atobuuza Haruna ye kano si kekange kali kenvuga burekyo manyi weeri ono amanyi kali akasiteri zivuddemu oba avuga tukutuku olabika avuga tukutuku agivuga kasiteri nze kali akange ko kakasitaata bino bikadde ebikadde pe twayigira ebikikuusa ne wano bino bikadde by'abalumi byebyasooka bino aye kiri kisenge kiri soko linde linako kiri kisenge kimanyi ba soka siraba okwaga ne kalwidi siraba akumanyira senatide yeyo embeera bannaffe abayimbi gye bayitamu ogirabye yeeyo kati buli kimu balina okiyiga mu kiseera kino atuli butereevu ku SOT TV tugenda maaso n'obatuusaako embeera abantu gye bayitamu mu lockdown gye tuli mu ssaawa zino kati obalabe bayize piki kati gwe batambulira kati naye atandise okuyiga embeera ekuyisa etya embeera alhamdulillah sinaba kuba bubi siri bubi sinaba kubamu abo bali obubi nebaza Allah kubanga wekyegaana ekyoli ate ekikola kiyinza okukyalira naye nga nakuwaliramu ne bannange abali mu mbeera ki ate mbi ennyo batugamba abayimbi kintu kibayisizza bubi nnyo abayimbi anti bannange ebintu bino byaso omuntu agenda kati omwana waava eri n'agamba nti manyi okugegenya okuyimba n'agenda mu studio ewaabwe baba bamanyi nti muyimbi era bwe baba banenya bayimbi nti tumuyambi naye abo tetubamanyi nze woŋŋamba nti walukagaali bubi awo kinswaza weŋŋamba nti semakulu ali bubi kinswaza baliri pazo olaba bapkamingi baliri pazo basobola okubeera nga badonatinga naye kati ate olwoki muyimbi kyali obubi kyesimanyi oba n'omukubi w'ekivuga naye aba muyimbi abeera mu industry alinga bwogamba nti waliwo kampany nti waliwo SOT TV kampany naye ate waliwo abeera nabo babakozi bamu kakati abakozi bamu batukulukira kinnoomu obuzibu baganye
manyi kati ferwako anyway mutulabanga abali obulungi bwe twafuna amanya mwalowooza nti n'ebizibu twabikola ki twabigoba naye si bwe kiri siganye wali abayimbi abali obubi bano balukagga naye taffe ate abali obulungi bagira nabo gyetuli simanyi naye nga ndaba anyirira kati yenzoga lwaki ndoza ali bubi naye ngeri ddala kyewuunyisa nti ate ye Haruna Mubiru okumanya ate tali bulungi obulwadde bwa Haruna tebunkwata nobange tebumukwata kati Haruna ali ku pikipiki gyavuga okumanya nti nembeera alaba wemutuusizza ayina sitiika naye ez'amafuta kakati nze ndi mu kuvuga nzize nvuga kati walukagga manyi Katonda yatukola kale musimu bubi nkitadde kale akimanyi enyini lina sitiika neme kulumba ate okusamasama kiba kirala naye okwogera amazima nti ne sitiika ze nasooka ogifuna eyange insensio etambula n'ekiro naye kakati nina baneiba abalaba obubi lwensimbula emmotoka abali obubi ennyo era nze newala nnyo walukagga oba ofunye sente ngaofunye obuwunga gisaba gavumenti ogende obwanjuleyo wali mu task force ogisabe ekukkirize ogabire ab'ekyalo ekyo kuba gwomanyi nti Haji Haruna ali bubi walukagga ali bubi Semakula afa osegeera gwoba obamanyi naye wobutwalirayo bati mu TV ne bakulaba ye awaddeyo Haruna awaddeyo bugenda katale nakapiripiti gye batakolaki gye batakumanyi nakummanya so kati gavumenti wali tusaba ekyeya kyensaba gavumenti etuyambe tuddemu nga ffe abasiraamu abali mu mwezi guno gw'okusaba ennyo okusaasira guno mwezi gwa kusaasira Allah yagukola ki bwe tunayitirira okubeera nga tusibwa bulungi mu mbeera ennungi Allah ayinza okuyisiza omwo ate lockdown nevaawo ne corona ekola ki n'agenda batuweyo gundi eno kafyu bagijjewo oba waki bagiwa obudde obukola paka saawa 2 ng'omuntu saawa nnyo oba ogenda kubba be bammwe lwaki ensonga lwaki mutulemesezza kubanga waliwo n'aba boda babagamba temutika basanga batise naye nja kuba omuntu atisse omuntu kati simanyi kye banansibira ajalo ono nsanyusiza olina ensonga gyondeeseeko ewala olukagga eyinza okuba nga ensonga eyo tekola lockdown yakwatira sayidi ki lockdown yankwa akatinze kati kale n'omusiraamu ababuulire kuba ekintu akimanyi jalla jalaalu ababuulire naye kakati nze kyembagamba wamma nze alhamdulillah engero zo tezenkanankana bawolukagga bakafuna sitiika naye nze nagifuna dda era nebaza okulinako njitambuza nze sinaba kuba bubi kuba ne booda nkola ki bakati wano mba kati omanyi kyoba ndi wa namba emu oba ndi wa namba 2 nze nsemmanyi nti nina abakazi bange nawasa nze nabafuna batongole si bano bamalayalaya nga bano abawalukagga agendaayo no n'abaana b'abandi nange ndi mukoddomi wo sayidi eri oli mukoddomi wange yes ono wate sayidi ya rawuza ntake sebo akyali ali bulungi ali mu Amerika bali bulungi tena tabu kakati alinako sokoddeyo nabaddeko mu programu yo nabaddeyo muneke walukagga nabaddeyo mu bintu byo Haruna nyonona nenda sati kugenderevu mukananga ati ndina bamalaya obaddewa obadde ku TV mane walukagga talina bamalaya nsonyiwe naye tayanjulangako takola tawasangako mbaga tagendangako nawabakyala baawo owuliddeko gwe banoneeka tebamunona naye anti sibulwa buto nne nti abakusi omuntu bwabba bamukwata waddukira enduulu nga bankwata nzibi omwana wa era kisoboka kati gwe walukagga omukazi ono amala afiira awo ate ononane tajja kufa indako sirika katono wange yafa n'amala kale afunamu obuzibu bayita bagamba ayita basajja bakukyalawo abagumu abalina n'amaanyi mu gavumenti jangu munnange eka wagudde obuzibu naye nze wenjira nkubira bukubizi wayi kino kiguddewo nti alhamdulillah Allah wageze tugende kati fe abalwawo okuwasa embeera eno
nga ewedde tugenda basaaliza wangi tugenda basaaliza omanye omuntu bwosooka n'ogaggawala n'oyavuwala kikuluma nnyo kati ate abafunye sente abapya be baba baliko kati katuwase nga mwawasa dda kibalume. eno TV erabirwa million and millions z'abantu tujja kikubanja anedda ngenda kikola igwe eno embeera oluvaawo bweti akawunga kakubuze ng'owasa stupid akawunga olukaga challenge ng'olina y'amaanyi omusajja akwabizza talina kyanjabiza ekizibu kyalina ate naali kimugambe naye kamuleke musiraamu wane tuli muswawumu mukama Allah amusobozesa okumalako ekisiibo bulungi sebo ndyawuwe nga lwe sijja naye oba otandise okudda ku kasitoma okumujolongera ku TV kuno ne bakasitoma beno kava waviirawo agenda kuwasa bambi omusajja ono agenda kuwasa era mama w'abaana beera mugumu nze njamuwaayo ensawo za sukaali 3 ate ze zineeyaguza akyogedde enseeko naye nga tuzeemu okukola ogenda kumpaaza nedda tumala kuddamu kukola wano n'abamanja kati obumanja nekkuba oluyi naye nga mbufunzi tugenda okukola nze mmanyi nga ndi ne musumba wange pasita Bugingo byonna bijja kutambula smoothly biriwa ebyokwanjula ebyokuwasa byonna bigenda kutambula anti era kati naye okimanyi nti oyo omusajja mukwano gwange nnyo pasita nnyo yes era nina okuba muganda wange nina oluyimba lwe nayimba baluyita saba nga ndaba agamba abantu saba nengamba kikyemukopieko okusobola okugamba abantu nti saba nentandika oluyimba tumasoze bubi era bambi muweddemu essuubi temwanywedde caayi bwera muli temulina maanyi naye nze wendaba oli yaddeko waliwo abatalidde emmere n'abamu baleeyo ku bitanda alhamdulillah olwaleero nga bwe lugenze Mungu nasaba enkyolutase kale oluyimba lugenda bwe lutyo naye nga luga nti ng'olemereddwa saba ng'eduniya ekutabuseeko saba saba wakijja ku kino saba waliwo bamwituka waliwo n'obudde bwe bakolaki bwe bwatuuka bino ebisajja bino bikomedian ne bimugamba saba sajja nalutuumye bwe gaba amagezi gazze ane ekigambo kyakozesa ennyo nabwera nagakwira mukama engalo ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazze kati ku mbeera eno gye tulimu eya lockdown mwenzijye oluyimba olwo nempandiika kino yali takoze bwoti olina okuyiiya n'okola bwoti ekirala kiyinza okujja nekigwawo ekisinga ku kino bwe gaba amagezi gazze kwira mukama engalo ez'amaanyi nga nkijjamu okitegedde omusajja oyo nze enjiri ye teboola enjiri ye sigirabamu sijja kugamba nti sijja kuwalampa naye nze nkolera era wakola ki muteeka muwuliriza ojja ddi akusabire ne waali asobola okunsabira twagala ojje nze yansabira naye akukwata nkuleete akusabire tova mu ddiini yo pasita nange tujja kwesabira nga nange wonsabira naye ajja akusabire sebo pasita yeka yasaba osobola okuba nti eddiini y'ekiisi amukiriza abakazi aba kati bagenda mu 19 wamma ate kati oli seruganda olina gyolaga tontisa wamma sebo salamu alaikum embeera yo kirabye nti mukonye ku luwonzi kati naffe kennyini tugezaako okubuulira Haruna nga bakyaliibe tumugamba muganda wange bana awo osusse egenze kifuuse musiraamu pulaasi Haruna lwero oluyimba lwawuliza pasita Bugingo n'omugyamu ekintu kati omuweera bujulizi nfuulo w'emukisa nga nkola kitono nfuna kinene saba nfuulo w'eddembe nga banyiiza ndaba balabe enfuna yange
ntekako ekikomera onkuumira ebintu byange ababirinze bangi bakiremya bangi naye nze sifaayo nga gwe Mungu w'oli saba so oluyimba omwami oyo namwagala nnyo nga essaala ze oba ensaba ye ensaba etayawula ensaba etaliimu kulimba ensaba etaliimu gamba nti leeta kino nti ye muntu gwosanga nosanga nze twasinkananga nnyo wali ku Bativale naye ngaomugamba pasita weyongereyo ntuule tuula ate gwe mwana gwe nkwaganya jangu kino kiba nasobola okugaziya obwongo naga tokola bwoti ye muntu kwegamba ali wansi nze oyo musajja mwagala nnyo kyobomanya kyobomanya tubadde ne Walukagga wano n'atubuulira byayitamu mu lockdown challenges zasanze bimusoomozeza n'ebiringa ebyo biyinza okuba nga bitonoko ku bibyo lockdown ekuyisa etya nze nkyasooka kwebaza omanyi Allah agamba sooka weebaze ate oluvannyuma nja kwongera nsooka kwebaza embeera gyenimu okuba nga nkyasobola ekitone nnyo okuyimirizawo famire zange nga bwe nzirina mu budde buno nga sooka olinde male kino nja kukubuulira okitegedde ono mukoddomi wange mu rawudha yentake taata wange genda mpola kakati nebaza nti nkyasobola okufacilitatinga oba okuyimirizawo famire yange okitegeera okubeera nti bakola ki tulya tunywa mpozi wembanga nsobodde gwe nnyamba kinoomu nsobolera still naye ngaebyaddala abayimbi tetuli bulungi mwe twafuna erinnya ne mulowooza nti n'ebizibu tubimazeewo tulina muganda wange n'omwana wange bamuyita Ramadan Mubiru avuga bike number 17 alina emyaka 6 naye avugira Uganda okitegeera kati gwowulira Ramadhani omuntu asobola nokugenda hajo tugambye ku Ramadhani kurama atuwe ku buyambi olwokuba awulidde nti erinnya ki ddene naye tuli bubi erinnya lye ddene naye financially tukyali baki upcoming so woba osaba akawunga sabirako aka Haruna woba osaba akawunga sabirako aka Walukagga okitegeera tuyinza okutya olw'erinnya nti erinnya naye nga naffe tuli bubi temutunyigira nnyo kitegeera yinza obusasobola kugira kizingu trailer ya tani yaki ninga nsobola yabunga ninga nsobola genda nga nkonkona neighbor nti wawe wasuzo otya ng'enkola ey'okukyalo ey'obwase Luganda wasuzo otya muli bulungi nti twafunyeemu akasujja nti ebiri giijo nti ate twalidde abaana basuze bakaaba nange olumu mbawulira nti akawunga kaako naye nga nkawadde si kuba nti kubanga president yagamba emmere olina gitwala eri nze mpa banninako Luganda so nze lockdown ennuma okuba nti siyingiza mbeera kucangacanga mbeera nga bw'ogimanyi naye nga nange yankosanga omuntu esebo ofunako ku budde obutuulako ne famire yo abaana nakino bako byo balungamye ya famire yange abaana abangi kyensinga obbagira kubanga byonna nga biganye nzira wa Allah nfuba nnyo okubalaba nga mbagamba nti musabe eddiini kyekisumuluzo ekijitubeezaawo lubeera n'obulira oddiini yeddagala erijja okumalawo korona era abaana bangi bakimanyi nti bw'ofuna wudhu ku makya n'osaala buli lunaku emirundi 5 oba tojja kufuna korona kubanga buli ssaawa engalo ziba ki nnyonjo so kati mbakuusa nnyo ku ddiini bwe ntyo esibu kati bw'ova wano ddawa bwenva wano nza mu studio wano nina oluyimba lwe nakoze olw'ekisiibo lwendiko era ndooza simanyi oba tunayingirayo netugiramu tuli mudukola ne Dr. T ate twongere oku abantu bajjukiza manya abantu wano tebakuwa bajjukiza tulina bajjukiza era ne gavumenti obutatutunulira mu ngaffe abayimbi okuba nti ffe baali wadde ezimu ku ezo miliyoni 2 sensitization kubanga kati nze nkoze oluyimba luno lugenda kuwulizibwa million and millions nyinza okuba ndi munene okusinga MP ku kyalo kyange nganze okitegeera n'abantukirira okitegeera kiyinza okuba nti kati ye akale katolo bwama
asobola okuba nga alinga nze kuba naye muyimbi be bamu ku abo abatuufu baali wadde ssente ezo naye nazikozesa ki kyalina okukola ki nayimba oluyimba lwa corona abantu bankubira ne banebaza naye tubaye tusaba naffe gavumenti baleme tuteeka mu bino ebyemizannyo abalala bayitira eri naffe tulina gye tukola ki batutwale batubalenga omusomesa asobola okusomesa okwogera ekigambo ne kiwulirwa nze na millions ezindi emabega ezitegeera nti Haji Haruna akuuma obulamu bwe alina kwekumanga muyonjo okitegeera tosemberera ku bantu olina okunaba mu ngalo ng'omukulembeze yagamba ekitegeera kagamba alina abakiwulira ne bakigenderako obulamu ne busobola okuba nga baba mulamu obulungi so mbadde nsaba ni gavumenti wakiri ffe obutatumala mu maanyi nga president yagamba nti lockdown temutambula ekiro curfew nange nagamba ndaba mu ngalo kola booti batuwe waki ka certificate nga biwedde ekitegeera bwe ziwera 11 nga bodo gipakinga era ziwera 11 sisobola giteekamu wadde akasumuluzo okuba ngendera amateeka ga mukama waffe president wa Uganda eye omutongole omutukukutivu omusajja ow'amaanyi akuba pressure binyesoko wayi olukagoyo pressure pazikuba genda dayo chiwede abadde yebuuza oba osobola Museveni ke yakolako abisobola naye zo zanjawulo ezo zakuba kakade naye nga bannange ne chairman wange ow'ekyalo ali mukundaba chairman kwali chairman Maya Samba Samu Samba yaba chairman nkutumidde ne byaluna tobitwala bamba abantu baffe bakulu bami nala DC weyo otuyambya nnyo yashimanyi amachairman nkutumidde nnyo bonna boli nabo ofisi ya DC jiwe gundi ofisi ya DC jiwe ekitiibwa gyogereko RDC Kabunga nkutumidde nnyo nnyo ne Rubaga yabadde akolako kuki tewesesa kuki alona aliga agamba mbu RDC adampe ipapula kwenkola ki seba ipapula yabimpa kutwa nina muzeyi wange manyi mulwadde ali awo nalukolongo tata wange kizanto kisirinya buyonda ali awo kati mujjawo ne muleta awo ne Rubaga mu ddwaliro ne muzayo nevuga nenzirayo naye kati yalowooza byasanga byayogera olugambo naye aluna yali asaana kuba na mukazi era ndoza kyensonga lwaki wakola hoteri bujja nebuuza engeri gyotuweereza obulungi essala gyokwata esowaani aluna ebintu byekikazi ngaabimanyi n'olugambo mweruli naye nga ndowooza byebyo olumu tukubamu ku lwali aluna yawambye puroguramu yange najja olwa boda nesina waliwo ekijja waliwo abantu abayinza okubeera nga tugeze badde bambadde bulungi batambula mu luguudo ne wajja omulalu nga yeyambudde ne wajja oyina omulalu abbasho yonna genda wamaze tambula naye nga omulalu azze nakola ki omulalu azze nabbasho nsajja ze yeyambudde kaka nga buli omu attention agitadde ku ye ng'avudde kwayambadde obulungi nze nange kyembadde ngamba niye nteekateeka bannaffe bangi batandika dde okutwalayo obuwunga ku Ministry of Health nange kyempulaninga okukola naye nze njagala sinabaleeti kubanga embeera tennabakola ki ate abalidde ne gye basooka okuwaayo ennyini emmere tennabakola ki tebannabagiga bakugwa kitegeeza ekyaliyo aba distributinga nabo bakikutte kasobo bongeremu ku speed naye nze nja kwetaaga eyange gye naaba nsobodde okufuna n'abantu bange Minister of Health oba government enzikirize njitwale mu Kyengera Town Council njiwa abantu bange kubanga mbamanyi bulungi nsobola okugiwa ng'era Haruna bwagambye n'ogibawa ne bagitwala ekoboko okitegedde naye njagala njikwate njitwale mu Kyengera Town Council kuba kati okutandikira mu Kyengera mwonna emiruka gyonna egikola Kyengera Town Council atandise okuba akalango ensi yonna mbu ebalaba Haruna bitatera biraba era ayina okumpa n'essente leero bino bifunira kunze Munyarwanda bye omusajja buli ggwanga buli kakati njagala gavumenti enzikirize bwe mmala okugitwalayo
ne bamanyi bampandiika nti nina kyencontribute nze banzikirize kubanga nze abantu bange mbamanyi ab'oku kyalo ne maba bano ali bubi ono aliwo era tukikola mbayitamu mbalambula nga tulina kyamaani oyo Saamusamba gwe gambye kyamaani waffe owa Bujasi kati ne tubimanyi bwe tubitambuza tugigabe abantu bange bonna mbatumidde ab'Ekingatawuni kansa wena Musange kyamaani waffe omupyawo gwe twalonze owa DP bonna abali omwo Haruna jango osibula abantu Sona Beni big up mwana ow'ekikiri abantu baliko bangi bannaye abantu bangi ebyaddala Mukama tumwebaza tukasoka tumirenze nzinze nveewo muleko ono ndeko omulalu akoleki yambula oba yambale ane baba okusembayo talina kyagenda kunkola kinkosa nga yasembyeyo tokwatayo embooka ekunoge timu walukagga mwena namba tumidde nnyo mwena muli Bulesa Zaamu Zahara Baswaba Kasumba bani mwena namba tumidde Lumona Jibu Mbabo mwena batumidde mwena Amasebale mwena Wire Mundeba mwena batumidde abayimbi mwena bakadongo kamu na specifically kantu bakadongo kamu mwebale butatuswaza butagenda mu TV kugamba nti no tetwina kyakulya like other musicians have done temukikoze mugumye ndoza yensonga lwaki kadongo kamu abalanga wakubuulirira Haruna bo Mukama yabayamba bafuna sympathy abantu babasaasira bajja baavu nnyo ensi ne basaasira tuwagire naye ffe batuwagira lwansonga message eyo naye Haruna babasaasira embeera gye bajjiramu kwe tewalaba Haruna Mukama Katonda ata azuukiza nno abantu gwe era pastor Bujingo byaga Katonda asobola okuzuukiza omuntu eyafa toyogera ku nzija yange sisobola bw'obanga kituufu oli mu kusiiba oli muswawu mwetangise olina byolina okwesonyiwa kale gwe guma tokwatayo embooka ekunoge bannange mwena abali ku Soul TV nze nsanyusa busanyusa okubanga nange at least muntegedde nti ndi w'amaanyi okusinga munnange abaddeko ku TV kubanga obudde obusinga mubuwadde nze era mulabe nga abasanze ekizibu so kakati nebaza abagibeerako temugivaako nina muganda wange ono ow'emizannyo yani wakayimbira Senkubuge nze kyemwagalako nkomawoonenga bagikoona togimanyi singa mbadde nedda lindako nedda ssebo ezo tambuza mbaliga lindako kankutambuliza Senkubuge wadde nga ndi mu sikoola vaawo kumanya ayinamu embaliga bwati kakalikola kati oli engeri gyali mu sikoola nze alina engatoka nkikole nedda seba akona kano kata mamumanyo baba bazze bamutajja bagoba naye nga tumulaga nze yasooka okunteeka dda ku stage emizannyo nga ntendeka bazigira bati awo mu Pride Theatre awo era Soul TV erina abantu ab'enjawulo n'omukulu ono yatuwandiikangako edda nga sinawa kuba mukoddomi wange ng'akuwalikako kisitoli bwekiti nze nno kyankoze abalabi baffe aba Soul TV ebintu bwebityo bwe bitambudde ensonga bwezito bwe zitambudde tubadde n'abasajja bano Shamu nkutumidde ne Nakyanja mbatumidde nnyo ne Mutebi abatumidde nnyo abamanyi ne bannange nange kantumireko bannange buli aweeza message kiwalukagga yamutumira omuwala kasabaddanga muwala bannange ntumira abali ku Soul TV mwena temugivaako temutaataganya pastor
Pastor Bujingo nkutumidde nnyo oli w'amaanyi okyali w'amaanyi ate era okyaba amegga okitegeera yongera amaanyi tokoowa ebikutodde byonna byonna nsaba Allah bikuterewo olukomera bikubenga bukubi kubanga oli lwazi yongeramu amaanyi ne TV gyongeremu kubanga enkulaakulana ogireese radio weerinzi wulireeyo gye tugenda TV weeri n'abawagizi n'endiga nazo zikkiriza ne ba artist bange bonna bonna bannange omukulu kye yabagambye mukole ki mugumiikirize mugumire anti ze ntambula nnyo nakati ono lockdown teyali nsanze nansanze Canada na America laba buli mukazi laba fiina ne mama fiina amanyiraze tumidde tubasibulidde Pastor Bujingo amani n'akayimba taata ngenda kakuweereza olwayo kayitibwa abalya mmere bwe batyo be bantu betuwangaala bagamba okusomozebwa byoyiseemu nange nze mbiyitamu bingi naye bwe batyo kajja kunyumira bwe batyo bannange abalabi baffe abaso TV bwetutyo bwe tutambudde ettuntu lya leero atufunye abasajja abazibu nnyo naye bwetutyo so TV bwe tukola ebintu byaffe atwabagamba ati mwabali ewaka amutule butuuzi omugenyi gwe mulina bamuyita Sooti TV buli dakiika beera ku Sooti ojja kuba tosubwa ojja kunyumirwa ojja kuyiga ojja kusoma buli kimu ate nga n'enjiri ogifuna mu bujjuvu. Robert Mutebi, Dennis Kasirye ne Peter Bunyasi tubasibulidde wano tugenda mu njiri ate ne palamenti egenda mu maaso mubeere bulungi mweraba. Happening now.